فبأي حديث بعد الله القرآن فبأي حديث بعد الله بيبقى يا حديث يا الله الله موسى فبأي حديث بعد الله حديث كي يمكن يقول لك القرآن أما كل القرآن بوي ناتشو يقال الله يقام وكل شيء فعلوه في الزبر نبغي تشمو ناتشو نا وباكي نني وباكي تونو كلمو شاواني كبام القرآن وشاكي دي شنو كاكتي سورة شريعة نمونيام yes atano munya yes aswati kamara Allah gati wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur ntina buli kintu kyebakola ku nsi kyawandikibwa mu Qur'ani wa kullu sagir wa kabir mustatar nti buli kitono n'ekinene kyebakola kiwandikiddwa mu Qur'ani amakulu ekintu ekitali mu Qur'ani temuyina kukikola toleeta hadithi z'abantu ate bwe naatandika ku hadithi nja kulaga nga hadithi zawandikibwa wakati w'emyaka 2025 emyaka 2 nga Muhammad yavaawo dda kati nkubuze high witness nkulaga nga neyasooka okukola hadithi ezasooka Bukhari yatandika nga wayiseewo emyaka miyitirivu nnyo nga Muhammad yavaawo dda kati gombulire Bukhari obujulizi bwe yabujja kubanga tewaliwo bayidheni we yatandikira owandika tewaliwo high witness yalaba Muhammad kati gombulire gye yajja information ojja kuwulira nga ne Muhammad we yali afa yalama n'abagamba nti no don't write anything about me kubanga muna mpandika kumujja kuwandika ebyobulimba eyo nja kujjayo nga pira hadisi mumpulire naye wulira Qur'ani no gye Qur'ani oyiba muyita Mutebi Joshua gwe twagala okusamula olunaku olwaleero yazanyidde ku Qur'ani ey'ekitiibwa ng'asoma aya ate ng'azisoma ekifuula nnenge aleze suratu al-Mursalat 7 aya 50 fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun ng'agamba nti oluvannyuma lwa Qur'an kigambo ky'ekirala oba hadithi ky'endala gye muyinza okukkiririzaamu oluvannyuma lwa Qur'an n'ategeeza nti ebisigadde byonna ebitali mu Qur'an tebiina makulu era teteekeddwa kubeera nga tubikolerako lwakuba nti yakoze ensobi n'agamba nti fabi ayyi hadithin ba'da Allah hadithi ki oluvannyuma lwa Allah nga kyategeeza nti tulina kwogera Allah kyokka ebisigadde tetulina kubanga tubyongerako seeka Sebatemba sebo nsaba onzijanjabira omutabani alhamdulillah wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna wa habibana maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd abatuuliza nga bulijjo mutukolera omulimu ogw'okukyeyalinga ogw'okutaaginga mu mbeera eyo kuba nti da'wa nawe mukoze eki mubalibweko nti mugikoze eki mugikoze mukkirize nti omwana ono yeefudde research sayidi eri era ogenda okulaba nga abasajja buno nga mulumba bwali nga bulina gundi yaabo nawo nga bufukamira wekakoze eki wekali nti mu butuufu bwetuba the whole of the evangelist organization yonna tuba tugimazeeyo tuba tugisabudde kati ye mugezi waabwe yabategeerera kati ekisooka tumutereeza ku bigambo bimeka ekisooka yakulembeza aya eri mu Suratu Qamar aya 5:2 n'atulimba nti yakubiri ntegerekese bulungi 5:2 ne 5:3 Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba nti wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur nti buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyakola kiri ku mwaliiro gw'ensi eno ekyaliwo n'ekikoze eki n'ekiriwo n'ekiribeerawo kiri recorded kati n'akuba abantu ekirimbo kiri recorded mu Qur'an yataddewo Qur'an ninga aya etegeeza kitabo kyani ekya Mungu ekiri kuki Allahul Mahfuz jagerekese bulungi kiri waggulu ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tugamba nti okutambula okumalako olubaawo olwo ng'oli ku nsolo edduka ennyo jagerekese bulungi kikutwalira emyaka 10 okumalako olwo ng'edduka tewumuddeemu emyaka 10 ebimalako kwe yateeka byonna tiwaliwo kibeerawo okujjako ng'akikoze eki ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha aw nsikimiza musawatu hadidi ntegerekese bulungi aya eyabirimu emeka eyabirimu nga Allah atukakasa nti buli kintu kyonna ekituuka ku mwaliro gw'ensi naffe ffennyini
kyawandiikibwa dda kati tuli ku bintu n'abaana abato bano beetaaga kusomesa balekerawo okubuza abantu nawe nyine balekerawo okubula kubanga oluusi asoma ekintu nga takitegeera lwaki kubanga aliko emizimu egikoze eki egimutambulira tegimukkiriza kusoma bintu n'akola ki abaana abo beetaaga lukuya owulidde lwaki kubanga ebintu babisoma ne batebikoze eki ne babitegeera bayibuli yaabwe omusajja ayitibwa Pawulo yabagamba otuuseeyo Pawulo yagamba mu Bakolinso essula 13:9 soko otuukeyo Pawulo agamba eri munnaffe ow'ettulu akulembedde ogubinja gw'aba muzibe omanyiseeka omuntu bw'abeera ku luguudo lw'e Masaka bw'omutegeeza nti Kiyira gy'ali tabitegeera kati tumala kumujja ntumuzza ku luguudo lw'ejjinja ne tumulaga nti Kiyira gy'eri inshallah taala. Bakolinso ebeera 13:9 egamba kubanga tulagulako kitundu tutegeerako kitundu era tulagulako kitundu naye ebituukirivu bwe birijja eby'ekitundu birivaawo. Bayibuli yokka yerimu ebintu nga byakiki nga bya kitundu kubanga temanyi nti waliwo n'erikodzi za Allah Katonda waabwe yatukadde ekiseera nga tamanyi nabiri kuki nabiri ku nsi owulidde yatu mu lubereberye 3:9 omuntu neekweka n'atuka omunoonya nti owayo oli ludda wa neyekweka n'anoonya ntegeregese bulungi kakati owulidde Katonda yabuuza Adamu oli ludda wa oluluyiwa ng'amunoonyeza amubuze era Adamu singa teyavaayo singa kati yakuwaja kati ebintu byabwe lwobabbe bya bitundu kati bino ebijjuvu bibatawaanya fe Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu yakirambika buki yakirambika bulungi mu Qur'ani n'atugamba mu ssuura ya 5:3 aya ey'okusatu n'ey'okuna n'atugamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha buli kyonna omubaka kye yatugamba okukola bwalinga bubaka obuvuddde ani eri Allah so si nti agenza okulya ebyo byali bikolwa bye ng'omuki ng'omuntu naye obubaka bwonna bwe yatutuusangako owulidde buli mu Qur'ani tebuliimu ntegeregese bulungi Allah atukakasa nti bwali bubaka obuvudde eriki eri gyali soka osomeko mu sura ya 2 aya ey'ekumi kamaaso kemaleyo aya zino 2 mudekika 2 ana mu 2:10 inshallah tewali buzibu tewali simadde nsaaga wama ikhtalaftum fihi min shay'in egaweti n'ekyo kyonna kye muba mwawukanyeemu okusalibwa kwakyo kuli eri Katonda n'olwekyo mudde eri ekitabo kye Qur'ani ne hadithi z'omutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati bw'olabanga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani mwennyini mumuvudde aya ekujuliza hadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne Qur'ani ate gwe n'osigala ng'okyakoze eki kitegeeza nti kiri ekikwata kyo kyoyagala okuteeka mu bantu kifu mwana wange siramuka owone bweyazizza nnyo mukadde waffe mu butuufu ebigambo bye bimala bumazi naye engeri gye tulina risaaca tetuyinza kuvaako ssebo tukyakukatira Sekasani ate kati kakweka puliyambo kuba kino kibadde kigula lugi sebo Sekasani inshallah taala. Naam, ekizibu kye tulina ku bannaffe kusookera ddala situsobola kumwebaza kubanga ate ayongera kubula naye bambi akiwaddemu ku budde talinga abalina ebikwate omanyi ab'ebikwate byabwe wamusiŋŋaananga ng'alina ekikwate kye nti surat al-Fatiha ya aya mmeka alina ekikwate kye otomatikali akugamba nti ziri 7 tukwatagana kati senga okyusamu katono n'omuga surat al-Fatiha yalaaka mmeka katawulira laaka ye yakwata ekikwate kye nti zirina kuba 7 era agamba nti 7 kati oluvannyuma nnyo n'omutegeeza nti essuula eba ya Qur'ani eba na aya ate swala ebeki kati era nga woga nti buli swala erina okuba neraaka kati ombuuza swala tujja na izi ya mmeka era akugamba 4 mu kifo kya takbiira swala y'omufu erina laaka mmeka olwokuba ti yakwata buli swala erina okuba neraaka kati aba n'ekikwate kye naye kano tuli kakano agezezzaako lwakuba ekituluma nti ate yeeyongera kubula na kubuza
tukwatagana yeeyongera kubula nakola ki nakubuza naye saba Allah tabaraka taala hidaya Allah zazzaawa ku basajja abaatula wansi ne banoonyereza Qur'an. Waliwo omusajja mu Scotland eyatula mu Sweden Swedish manya yatula wansi n'anoonya ensobi za Qur'an n'awandiika n'ekitabo kiramba nga kirimu ensobi za Qur'an 1,310 1310. Omusajja yawandiika ekitabo nga kirimu ensobi za Qur'an 1,300. Era n'amala akikwatako katunula abasajja abajimiswa gati nuna abasajja abagonde ono pastor waabwe kye yavuunula n'awandiikamu ebyama by'obusiraamu ebikusike Joseph Serwadda kati n'amala agwa ku biri ebitabo by'abali abasajja abajiru Christ manyo oyo ate yeeyongera buwengezi kubula naye tetujja mulagirira tumugamba nti akiwa obudde naye ateekemuko kutegeera Nsudi Shamala n'asiramuka kubanga kye yalowoozanga nti nsobi ate bazimunnyonnyola yazenoonyeza yekka kati oluvannyuma bwazikwata n'aziteeka mu basiraamu oba kitegedde mu basiraamu kati tumutereeza tugambe nti asooke afune layini mwatambulira. Omanyi ffe mu busiraamu tulina kigambo niya inna amal binniyat asooke afune target kikyayagala ekituufu kuba kati tannategeera kikituufu kyaliko ayagala kuwininga masses zimukkiririzeemu nti amanyi tukwatagana bw'abeera bw'atyo tatawaananga kulumba musiraamu ajja sigalayo nga bajiru Christ we baasigala tebadibetingako okwo na musiraamu n'ogwo nga balina ebikwate byabwe ebyekiyaye byabwe nga bali ku ndiga zaabwe awo ajja kukola naye bw'aba ayagala kudibetinga n'abasiraamu atuwining alina osooka okukwata entegeera y'ekikristaayo agyeggyemu kati akole research ng'alina ntegeera ya kisiraamu. Look here bwe tuba free mind free mind nayo ntuufu to learn and relearn and relearn. Waliwo ekintu kyogamba twakula tumanyi nti ekyakubya Yesu ekyamuteesa ku musaalaba kubba mbaawo tukwatagana kati tumala kukula tukati wallahi oba kitegedde ekituufu kyali ki nti ekiwoomya omukyere gw'abasiraamu si kuyiwa mu mazzi ga mufu nfumba so nga naawe Peter oba oyagala ogifumba tulina wano bakyefu Michael afumba piraawo omulungi tukwatagana gwe naawe osobola naye ne tukuyigiriza ne tugutabula ng'olaba ne tubuzaamu obutungu ne tubusiriza ne buggwerera bulungi nnyo ne gufuuka bwe nteekamu omukyere nga tolabyemu kutuzi twamufuyadde n'ogwo. So kati nsaba akyuse entegeere kubanga bino bimutabula kubanga talina that Muslim mentality. Gwe tosobola gamba nti omusiraamu ave ku hadithi kitegeeza wonna akyogera ng'oyagala musiraamu ono akyukadde gy'oli agenda sooka akuveeko ggwe aba agenda kuviira buviizi oba kitegedde gwe aba agenda kuviira buviizi. So what are you aiming at? Gwe tosobola gamba nti nze njagala kuteeba goolo nga kipa nsoose mumenya kugulu era wanaafuluma bajja leeta omulala kati goli musiru okitalina owakadaani oba oyagala okuteeba goolo ate tukuba striker ki ndobo kwa striker yeta takudifendinga ye ateeba weewuwo kati olina kunoonya defender gwe olina otwalira omupiira amenyeka afulume baleeta omulala nga wakibogole okooteebe. Kyenjagadde mu byonna bw'otugamba nti aya gy'oweesembesa surati Musalat aya eya 5 nga yeesemberayo ddala mu Qur'an nga yeesembayo kati Allah ayina musuula aya yeesembayo kubanga Qur'an bweba aya waba aleeta line aya zino zikkiriza either abako story gyanyumya waggulu oba story gyatandika ng'ekkirira kati gwe bw'oleeta aya yeesembayo mu suula si aya esembayo abula olese aya esembayo mu suula tukwatagana automatically tosobola kuwininga musiraamu agenda kuwomboka bwambusa gati eno aya yali etegeeza biri eri waggulu kati kanzizeeyo sebu omukulu ono yewe bugembe sebu wa Qur'an nja kudda mu maaso awo kubanga yatagaliddemuuko mu collection of the hadithi muzzeemuuko okwo mu kituyita mustalahul hadith awo ugazimuuko kaawa alhamdulillah ate seeka essomo eryo nalifunyemu super A gye bayita A+. Kati awo nabuuza Isa mulumba ekibuuzo nga akyali mu idaadi n'atagala nakyo
namubuuza nti okwaziina bakuyita okuyita abantu okujja okusala bakiyita batya ye nga yakwata ebikwate by'embwa adhaan nemugati abakiyita nida Munnabugembe Allahu akbar tukuyenza nnyo Sekasa n'olw'ebigambo ebyo okuyamba omutabanyi ono afuuse ekizibu ku internet. Seeka Idi Ssebo omusajja mugaye nga bw'olabye Ssebo. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi alkarim. Ekisookera ddala tubibaza abalaba programu zinga zino zibayambako okweyongerako okumanya ono omwana yeetaaga kusomesa. Ewaffe tuli basiraamu, bw'otabeera musiraamu obeera mukafiiri, ewammwe bw'otabeera mulokole obeera muki, ekyo naawe ojja kukituwa Ssebo. Tegereka bulungi, eno bw'otabeera musiraamu obeera mukaafu, eyo bw'otabeera mulokole obeera muki, ekyo ojja kukituwa. Walese aya ya Qur'ani n'ogamba nti fabi ayyi hadithin ba'dahu, walese aya enyuma n'ogamba nti oluvannyuma lw'ebigambo bino ebiri mu Qur'ani ate munakkirizayo bigambo ki? Kati gwe Bayibuli wagijjawa? Ono oba mumujjawa? Tewe yetegeeza gwe Qur'ani ate Bayibuli ogiwakankulawa. Kati abantu bategeeze Bayibuli bagiwa Nabbi Ali, kitegereka bulungi. Byonna nze mbikuŋŋanya lumu mu byayogedde byonna, tegereka bulungi. Gwe Bayibuli ate wagijjawa n'ogiwakankulawa. Era abantu bategeeze nti wamma Nabbi gundi gwe baawa ekitabo ekiyitibwa Bayibuli, ate ekyokubiri obaweeyo Nabbi omu eyakisomako, eyasoma, kubanga aya egambye fabi ayyi hadithin ba'dahu, oluvannyuma lwa Qur'ani. Ono yennyini atuwadde aya ate oluvannyuma lwa Qur'ani ebigambo ebinnyonnyofu ebyamnyonnyola omunnyonnyozi ate owakankula w'entabotabo. Tegereka bulungi. Kakati gwe ekyoliko ekya hadithi kitegereka bulungi, sekabikulawo essula yakuna. Tegereka bulungi. Aya ya 59 bw'atunenya ku Qur'ani, isima atunenya ku hadithi, olwaleero ojja kukitegeera nti Qur'ani yenze hadithi, era hadithi ze Qur'ani. Olwaleero gwogenda okukitegeera. Tegereka aya gye wagambye fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Oluvannyuma nsomera aya eya 59. Allah atugamba ati Allah yennyini yatusindika mu hadithi ate. 59 tuba tuli mu Qur'ani University, ekitabo ekitaliimu kubagana. Abange mu abakkiriza mugondere Katonda n'omubaka we ne bannannyini buyinza mu mmwe, bwe mmanga mukaayanye ku kintu kyonna mukizzenga eri Katonda n'omubaka we. Owulidde? Bwe mubanga mukaayaganye mu nsonga yonna mukwate Qur'ani mugisome amakulu mudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Otunuulire Qur'ani eno, ate bw'ova mu Qur'ani Allah yennyini n'akusindika mu bitabo bya hadithi nga bye bigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Amakulu Allah yennyini yakoonyeemu. Ekyokulabirako nti bw'oba tosanzeeyo mukyala wange, kino nkuwa kyakulabirako, bw'oba tosanzeeyo mukyala wange, muwala wange ajja kuwa paasi eyo. Nga togamba nti gwe muwala atompa paasi, nze mbadde njagala ate maama, kitegeeza oba oyagala kwenda. Tegereka wena oba oyagala kola zina. Kati Allah akugambye nti ebigambo byonna bw'obanga obinoonya. Yesu automatically omwami yaba akoze eki? Yaba agikuwadde. Kati obuzibu tuli ku buzibu bwakuwe, era ekizibu olesa aya nnungi nnyo. Ne twebuuza nti ate abantu abajja ne Bayibuli ate bo bawa matukawa. Wafaawa gwe wennyini otugambye ente oluvannyuma lwa Qur'ani, tegereka ate mulagawa, ate gwe nojja ne Bayibuli mu nkwawa. Tuvola bulwaliro sande katoli mu church, ani yagamba ogenda mu church ku sande, kubanga sekonoze sagala na kumulwako, njagala mumalize ukusupidi ya waggulu nnyo. Olina kwata Qur'ani naye gy'omanyidde ddala nti ebigambo bya Mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Bayida we kankubulireyo ekintu kimu, ebigambo ebiri mu Qur'ani nga tebinnatuuka yadde ku basahaba, byasookera ku lulimi lw'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam.
Allah kennyini naga kati ate weewuunye gwe byosomesa tobimanyi gwe nabbi tomwagala omukuba amagye amavundu naye ebigambo byetulipootingira tegereka bulungi ate byobadde oweerako obujulizi nti ate oluvannyuma lwa Qur'ani ate mulagawo ate gwe tojja ne Bayibuli gwe wabaaki onaawedde tukweyazizza nnyo ssebo omusomesa omusawo ajjanjaba emitima emyoyo ate nga n'emibiri ogikanika. Barakallahu fiika wa jazakallahu khairan. Olwakedde tetugenda kulwako nnyo kubanga mu bantu betumalirako obudde toliimu, naye twagala kuyamba oba oliawo abakugoberera abakuwuliriza bakulowooza nti otegera. Yagambye nti hadithi zino tuzikkiriza tutya nga baaziwandiika tebaali ba eyewitnesses. Baaziwandiika emyaka 2, 3, 4, 5 yabadde naye takakasa tamanyi. Kwegamba risaaki ye teyawera bulungi. Tukkiriza tutya ebintu ebitaliiko eyewitness. Sekasiba Timba nandize gy'oli naye kansooke ewaseeka asani ono atubuulire kuba kati engeri gye wafunye super A ate ono ng'alabika alina super F. wane kwa alphabet tannatuukako. Naam, inshallah taala tulina ebintu byetuteekeddwa okusooka okutegeera nti Qur'ani eno ne hadithi byeki. Qur'ani kyeki, hadithi kyeki. Olina osooka otegeera nti Qur'ani ye constitution y'Obusiraamu. Ebigambo ebyo kuva ku bismillahir rahmanir rahim paka ku minal jinnati wan nas, ebyo ebigambo bye bayita Qur'ani. Allah tabaraka taala yabissa nga birina ekigendererwa. Mu byo mwalimu ansa ez'Abakuraishi ez'abatali basiraamu ze baabuzanga nabbi, yasalunaka anil khamr, yasalunaka anil mahid, yasalunaka ani saa. Owekitegede ebyo baamubuuzanga nabbi talina ansa zaabyo kubanga seeka tusomedde antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Buli kye yakolanga na buli kye yabalagiranga bwalinga bubaka okuva ewa Katonda. Kubanga nabbi sallama yali musajja ow'ebigambo ebitono ng'olunaku osobola okubibala. Naye bwe tutuukako okwo mu mustalihul hadithi twawula ebintu bibiri. Waliwo kye tuyita al hadith ne habaru. Habaru kyekyo ekyajjibwa ku nabbi Muhammad sallama. Waliwo ebyamugibwako bye tutwala nga byali ki? Nga biri daliiru mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Katugeze nabbi yalyanga ki? Tukwatagana. Naye waliwo nabbi tetumuggyako nti yalyanga ki, kubanga ekyo kyali kya kalukya yaabwe ewaabwe. Tetusobola gyesembesa nga daliiru egaana okulya amatooke ne lumonde kuba nabbi teyagalyako. Wabula kyetumuggyako nabbi kyetumuggyako nabbi yalyanga atya? Samillaha wakul biyaminika wakul mimma yalika. Ekyo tujja ku nabbi nti yogera erinnya lya Allah, bw'ovaawo liisa omukono gwo ogwa ddyo olye n'ekikuli mu maaso. Kati ekyo ye habaru gye tumuggyeko. Kati ekyo kyakoze nga kitusomesa eno mu ddiini kyetuyita hadithi. Naye bwe yagambira Aisha mukyala we nti mpa ku mmere, eyo teba hadithi. Oba kitegede kuba teyina weetugasiza mu umma oba mu mpeera yaffe. Kituufu nabbi yeebaka tukijja mu bujja bujulizi nti yali muntu ngaffe. Innama ana basharu mithlukum, ninganga mmwe. Naye hadithi ki gye tujjaawo tugamba nabbi yeebakanga atya? Yeebakira ku ludda lwa ddyo. Tukwatagana sookanga afuna wuzu, yasomanga edduwa zino ABCD. Ekyo kye tumuggyako kye tuyita habaru. Kati nabwe ekyo tugenze mu compilation. Tuyina 4 steps of compilation. Ekisooka nabbi sallallahu yennyini yayogera hadithi n'asooka atugaana okuziwandiika. Qur'ani ekyakka n'atugaana kubanga tujja zikonfusinga. Tukwatagana. Naye mu bbanga erisembayo ku sahaba wamanyiddwa nga Abdurrahman bin Sakhari ad-Dawsi yamukkiriza okuwandiika hadithi. Yensonga lwaki Abu Hurayra yamulabako yamala naye emyaka 3 n'ekitundu chairman wa ahlu suffa yali akulira abavu bo Madina nti mbakumalayo hadithi zonna nabawaako ntono, niye mbakumalayo zonna nawandiika zandibatabudde obwongo. Yatuwaako in fact quota ku hadithi na Abu Hurayra ze yatuwa 1534 yatuwaako just quota. Kitegeeza hadithi ng'emitwalo 2 yazeesigaliza. Kati ate waliyo abalala abalina hadithi zaabwe nga balaba hadithi ze ne aya ze
kati ng'agagireeta tekyetaagisa. Bano bagamba nti Bukhari be basooka okuwandiika hadithi bakyamu kubanga ate otuwaddeyo sahaba. Nkuwadde swahaba tukyali kye tuyita writing, tukyali ku writing kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bakutabulu wahayi abawandiikanga Qur'ani naye abo yabaga muwandiike Qur'ani yokka temuwandiika hadithi kuba mujja zitabula oba kitegedde. Naye kati obusiraamu ebukula kati amakulu ono bya hadithi yabadde asoma nti ombaka yabaga anokola ki okuwandiika hadithi amakulu tiyabitegeera atwaliwo nasikho ne mansukh kati ekyokubiri waliwo nekye tuyita tartibu baina al adilla mu tartibu baina al adilla tutunulira wakati eno ye Makka ye Madina okitegedde kino kyaliwo ddi. For example kati ojja kwesiŋŋaana nti tuyina be tuyita baswahibul kiswa hadithi eyajjibwa ku Ibn Abbas tukwatagana eya Ibn Abbas bw'ogireeta ku hadithi ya Aisha radiyallahu anha tubuuza hadithi ki bw'ebeera ng'ekwatagana ku nsonga z'abakyala swahibul kiswa abeera ani Aisha gwe tulina okuggyako kale Ibn Abbas tomuleeta kuba ye musajja ate ekyogerwako kyabakyala oba kategedde. Kati ensonga ey'okulala waliwo ate hadithi ezijja nga za ntalo tulina zijja kwane ku Khalid ibn Walid kuba yali jeno mu magye gaani kati ate nga tosobola kuleeta Umar ibn Khattab ye faculty kye tuyita mustalihul hadith the science of hadith. Yes kati tugamba that was the narration time. Mu narration baswaba bakwata mitwe Nabbi n'abagaana naye swahaba yasembayo swahaba amanyidwa nga Abdurrahman bin Swahri ad-Dawsi gwe tuyita Abu Huraira yawangana Nabbi emyaka 3 yasalamu kamwagwa 627 oyo yamukkiriza okuziwandiika ate teyalimba Baibun Ka'abi aba Qur'an teyalimba kutabul wahayi tukwatagana naye ate yalimba hadithi kali muba hadithi mwe muli Abdullah ibn Umar mwe muli Aisha radiyallahu anha mwe muli Ibn Abbas mwe muli Anas bin Malik abo be basinga kyobula toliwulira an hadithi eyani eya Umar ibn Khattab tojja gifuna oba kitegedde. Umar ibn Khattab yali ki ye Umar ibn Khattab yali musajja musuubuzi oba kitegedde era ne byakugamba ebisinga obungi ojja biwulira mutabani we Abdullah ibn Umar kwa ye yamukwata ati nze okusinzira ku buvunaanyizibwa bwe nnina nkuwadde mutabani wange tuyita bakhadimu nabbi abaawangalanga ne nabbi kati katukomewo narration ewedde nabbi luvannyuma n'atukkiriza ziwandiika era abaswaba baawandiika omuli Abu Huraira yawandiika eyewitness Ibn Abbas n'awandiika eyewitness Ali ibn Abi Talib n'awandiika eyewitness Aisha n'awandiika Hafsa n'awandiika tukwatagana kati omulembe ne gutambula we gutambula baswahaba baali bakwata ebintu ebyebi nga bakwata Qur'an ne bakwata hadith. Tujja ku mulembe ogwokubiri gwe tuyita ogw'abatabi'i abaana b'abano b'abaswahaba kati abo be tutandika okufuna kituyita sanadi nti hadithi gy'oyogera ogijja kwani nti abi taata njijja kwani jaddu oba kitegedde nti jaddu agati sami'itu tukwatagana kati ate nagara aitu ma'a kun ma'a twali wamu ne nabbi wajaa al-arabu omunnamalungu najja kati ate tugenda gisiŋŋaana kuswa ku Imamu Bukhari ng'agamba nti kuna ma'a kwa Bukhari ajja mu mwaka gwa 8 hijiriya ng'avudde mu myaka gya 8 jirija kati Paulo yajja kwani awo tugenda kankamareyo kano tumbaze mu Paulo so kati enjawulo eri wakati w'obusiraamu ne Bayibuli tukwagana fe ebyaffe biriko sanadi olujegere era oluvannyuma lwa Gazotul Yamama nga baswahaba 7 bafudde abaali bakutte Qur'an Umar ibn Khattab aleeta ekiteeso Qur'an tugikuŋŋaanye naye olwedde yaliyo ng'era baagiwandiika dda ku mayinja tukwatagana seeka neebaza Allah natuuka e Makka nentuuka ne Madina nentuuka mu library nga wallahi Qur'an eyo eya Uthman ekyaliyo nene bweti okitegedde ekyaliyo kati tugezaako okulaga nti hadithi bwezito wezajja naye ono Bukhari agenda okutuuka ku leva ajja kuyakuna kye bayita
compilation. Ye yakunganya hadithi. Era mu kuzikunganya yakunganya hadithi emitwalo nga 7. Kwa nabbi yawangala emyaka 2 mweji. Kati emyaka 2 mwezi atasobola kwera nga ate ekitabo kya hadithi 15. Kati awo naye yogera ebintu bingi ne yatula wansi n'atandika okukenenula baruwaati bajjeeko hadithi. Olaba yatuuka n'okugaana omusajja gwe yasiŋŋaana alimbalimba ekisolo akiwa ebyokulya ng'akiri ayagala kikamamanya ne n'akirimbalimba n'akiwaaki n'akiwe ebisubi nti kijireka akikwata akikame nagati olaba ono alimba ekisolo ekitoogera kati olufa abantu teyamuggyako hadithi. Bwe yamalo ekisolo ekyamala okujja ate n'atakiwa byakulya. So kati Bukhari, Muslimu, Abu Dawuda, Nasai ze kutubu 6 zezuda zwahiu 6 zaliwo abo bali ku compilation kuwandika then batutekulira ne tutekulira mijalladi. Okitegede to mujalladi guno gwa gusulu sajja akyali ku F. We are talking about medicine or later housewife. Tumunyonyole kugoya kawunga. We are talking about medical terms. Leave issues of the journals to the journals. Naye olwokuba nti research desk tulina n'abalala abatuyigirako ng'ate si ye. Tubagaziizaamu uko katono. Kuba kati oyo ate research ayagala gezaako gikola ku saidi ya Busiraamu. Talina research gyakola ku saidi ya bulokole. Kankuweeyo ekyokulabirako. Ayinza okusomesa abantu nti Yesu yalyanga bwati, yebakanga bwati. Ayinza bisomesa abantu ng'abijjawa. Lwaki? Wa aya ya Qur'an gye yalese ate n'agivaako. Bamugayi tova wano ate n'aleeta ebirala. Ate n'aleeta ebirala. Sebatiba seboga tubaliriza. Omusajja oyo yazanyidde mu hadithi za Nabbi. Era ye yagambye nti tasobola kubikkiriza simanga ababiwandiika siba eyewitnesses. Yadeseka muyambe namulaga basahaba abamu ku bawandiisi ba hadith. Kakati atubulire yo Bayibuli abagiwandiika ba eyewitnesses oba nabo ba. Allahu akbar. Manyi Allah yatugamba nti wanabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwal wal anfus wa thamarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Era nawe ngugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yo Bayibuli ya mutadda. Soko nsomeko mu kitabo kya Timoseewo ekisooka 5:6. Sinze Bayibuli yasooka omubika. Bayibuli yasooka okumubika. Otuuseewo? Masha Allah. Ekisooka esura ejja kubeera 5:6. Abamufu egamba bweti ndi naye omuntu awoomerwa ebinyumu abamufu newankubadde nga akyali mulamu. Kyawo bonna boola abaganda baffe tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tetubeera bakyamu kubanga bawoomerwa nnyo ebinyumu. Ekyo Bayibuli yennyini era kati wetwogerera we recording kati ali mu kutuuyana olidde aveeyo agamba nti nva kusinza olidde kati egyo mirambo gimulengera naye nga tulwakingambye nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lwa nsonga emu esooka nti bonna ba Bible writers olidde tekwaliko eye witness no naddala kye tuyita the New Testament. Bayibuli erina ebitabo 66 eno eyabana abaki ashabi ki Bungereza ntegerese bulungi ba ashabi Bungereza bo balina ebya bitabo 66 kati ba ashabu Roma bo balina 73 bo balina 73 nenga izo na Bayibuli nabao abasodokisi ne ba Coptic bo balina yabo ya kinana mu kiki mu kimu zonna Bayibuli olidde naye nga bagenda babikendeeza ku nsobi bo bennyini ze beekwatira olidde bino osiza ku bino bifu bino biki bifu singa ne yasose n'atuwa lwaki bajjulukuka okuva ku bitabo 81 ne badda ku 73
ne baba ku 7 n'adda ku ki unkaga mu mukaaga oyandyogedde naye wano toyina na gatisi zoogera lwaki kubanga byobadde osoma byennyini mu Qur'an bali tubitegeera butegeezi. Ekyokubiri bwe tudda ku Bayibuli yennyini ntandikidde ku Matayo olidde olimba sebo nsomera Matayo 9:9 soko nsomero Matayo 9:9 bwe yalinga atambula n'asinkana omuntu ayitibwa Matayo ng'atudde mu ggolezo n'amugamba yita nange n'agolokoka n'ayita naye. oliryo luwulidde waliwo omulala awandika ku ensonga lwaki waggulu omutwe gugamba nti the gospel according to Matthew. Lwaki otaddeko according to nga kirowoozebwa bulowoozebwa tugenza okudda munda nga tusiŋŋaanamu nga mu butuufu ekirowoozo kyali kituufu eyaliiye. Tegeregese bulungi ne tugenda ku njiri eddako yaani ey'amakko naani abo kambagatte ki wamu sooka onsomereko mutemiseewo ekyokubiri 4:11 so kye tusaba ze bayita endiga eyo mutuwulirize n'obwegendereza tobeera na saidi emu naffe tuwulirizeeko inshallah taala ofune kye tuyita open mind seeka gyayogedde tobeera na biased mind you will learn and also relearn. Temiseewo 4:11 mu kitabo ekya Temiseewo 4:11 egamba nti Luka ye yali awamu nange yekka twala Makko omuleeta awamu naawe kubanga Luka ne Makko bangasa mu kuweereza. Abo bombi baali bayigirizwa ba Pawulo omusajja ataalaba ku Yesu bwetaasisinkana kuwadde olunaku n'oluki n'olumu owulidde kati bano baali bayigirizwa bwe ne Makko bombi tebaliimu ne Matayo tumugjeemu njite yaliiye ntegerekase bulungi era babaani abawanika the Revised Standard Version bakubuulira nti omusajja yali omukoppi omulungi naye n'amaani ayongeramu ebibye ye omusajja yawandiika Matthew ng'akoppa ku Makko yali mukoppi mulungi yakoppa ku Makko. Bw'otunuulira Makko alina chapters 16 ate bw'otunuulira Matayo alina chapters 28 aba yayongeramu ne story y'omwenge Yesu okola omwenge Kaana eri mu njiri egi teriyo walala wogisanga ndozo kitegedde seeka kakati bw'ova abo bombi kyovudde ye Luka yali musajja mugezi yamanya nti bino bajja bimubuuza n'ayogera gye byava somera Luka emwemu Luka yatubuulira gye biva. Luka agamba nti bwe baali abangi abaatandika okuwandiika amakulu g'ebigambo ebyatuukirizibwa mu ffe nga bwe baabitubuulira abo abaasooka okuva ku lubereberye ate bwe baali abangi abaatuula ne babitubuulira abaasooka. Ogenda mu gundi ya Bible ya Collins mu preface ng'atandika akugamba there is no single disciple or the nearby century that wrote the New Testament. Tukavuunulirako bakugambye ti waliwo muyigiriza wa Yesu n'omu wadde ekyasookera ddala eyasemberera okubako kye yawandika kwani ku Yesu taliyo. Kyova olaba nti okumanya bintu byakupangapanga kyando tukyanoonya erinnya eribagatta mwenna mu nsi yonna ery'ekitabo ekyo likyatubuze kubanga waliwo abagiyita Bible ng'omanya nti oyo muzungu, waliwo abagiyita Bayibuli ng'omanya nti oyo Muganda, Bibiliya ng'omanya Muswahili, Bibuli oyo Munyankole. Bw'oba ng'oyimiridde Japan erinnya ly'osobola okwogera
ne libagatta mu nsi yonna. Linnya ki bwe bitabanga bicupuli gwe byoliko ssebo? Ne Bayibuli yennyini teyeemanyi. Teyeemanyi. Lwaki teyeemanyi? Gwe essuula esooka mu lubereberye emu paka ku 22:18 temuliimu kigambo Bayibuli, kyova olaba ne Bayibuli yennyini teyeemanyi. Seeka nga tu nga gwosigalawo kati nga tugenda nkobye ku bitabo bimeka kati ngenze ku kyokuna ebisigaddewo ngenda kubigatta wamu naye nga ngenze ku kyokuna tunuuli omusajja ayitibwa Yokaana. Olidde yalina enjiri n'ebiwandiiko nga banne bonna tebaabiwulirako. Yokaana yalina ebigambo nga ne banne bonna tebaakola ki? Emu terina anyway ya connected. Emu ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba. It is no way are connected to the previous books and after books. Kabe Yesu talina we yakyogererako. Olaba ne bannabbi balemereddwa okukyogerako. Bannabbi ba Yakuwa nabo tebakyogeddeko. Ne bannabbi ba Bisaka nabo tebakyogeddeko. Mulimu n'abalimba bagamba ateeke omutima omuzimu ogw'obulimba mu kabwa k'abannabbi be. Nabo tebaayogera byabwe. Nyini omulimba ekyo teyasobola kukyogera. Kati n'obaawo ekirimbe kyekiyaleeta kiri mu 14:6. Nze kkubo n'amazima n'obulamu era amaliriza nabyo. Yesu mukkiriza naye nga ekyo kyaleeta kirimbo. Naye abasajja abawandiika the Revised Standard Version baga nti ono omusajja yakoppa ebintu by'Abahindu. The Revised Standard Version gani ekitabo kino nga ekyakatonda nekiri revised. Ani ya revising ebigambo bya Katonda? Kuba ekigambo revise kiba mu kigambo to visit. You revisit your notes. Tukwatagana seza oziwandiika n'oddamu n'ozeetegereza, then from there proofread n'okola revised standard. Kati zaali nnya weno revised standard version ndala. Naye kati ezasookera ddala kwa William Stindel, oleete ba Wycliffe Johinde, oleete ba Abraham Aniono Collins, ba Philip Ani, ogenda obatuuse ku ono revised standard version mu 1000 mmeka ya Rabbi. 1011. Really? Nakati awo tukugambira nti oyo atonge oyo yajja na vurugu. Na vurugu. Lwaki azze na vurugu? Kubanga ne yagiwandika bagituma Butuumi John. Tamanyiddwa. Tamanyiddwa ate mu njiri yennyini genda musuula esembayo. Genda musuula kagize genda musuula esemba yawo eya John Yokaana genda musuula esembayo 21 ogituuseemu tandika ku nnyini olwabiri oba ntandika ku lwabiri otufunze ku budde. Nasema hivi 21 Yokaana. Petero bwe yakyuka n'alaba omuyigirizwa Yesu bwe yayagalanga ennyo ng'agoberera, era oyo yeyagalamira mu kifuba kye ku mmere ey'ekyeggulo n'agamba nti Mukama wange ani anaakulyamu olukwe? Awo Petero bwe yalaba oyo n'agamba Yesu nti Mukama wange noono aliba ki? Yesu n'amugamba nti bwe njagala abeerewo okutuusa we ndijjira ofaayo ki? Gwe goberera nze. Awo ekigambo ekyo ne kibuna mu booluganda nti omuyigiriza oyo tamanyiddwa linnya talifa. So nga Yesu teyamugamba nti talifa, naye nti bwe njagala abeerewo okutuusa bwe ndijjira ofaayo ki? Oye muyigiriza eyategeera bino n'awandiika bino, naffe tumanyi ng'okutegeeza kwe kwa mazima, nate waliwo ebirala bingi Yesu bye yakola. Oyo ye muyigirizwa eyategeeza bino n'awandiika bino, naffe tumanyi ng'okutegeeza kwe kwa mazima. Kati ani atugamba era omuyigiriza oyo y'ani eyategeeza bino eyawandiika bino
kati abate kyali Yokaana tubuuza yani so yani oba okitegeera kati tugenda okujja mu bikolo by'abatume essula 12:25 12:25 ye mampunzika nayo Balunabba ne Sawulo ne bakomawo okuva e Yerusaalemi bwe baamala okutuukiriza okuweereza kwabwe ne baleeta Yokaana erinnya lye eryokubiri ye Makko. Kati olidde twalabye ekitabo kyani kya Makko tugenze okulaba nga ono ate Makko ate yani ye Yokaana era asigala muyigirizo wani wa Pawulo era bw'abanga Yokaana erinnya lye eryokubiri ye Makko katono nnyo kitegeeza nti ne Yokaana yennyini bw'abanga ye Makko y'omuntu omwo kitegeeza bulungi nti ate yakubaganako mu bigambo bye ye nga ye atya katono nnyo bwe tudayibwekira bwe tuti ne tugenda ku kufa kwa Yesu. Yokaana yatugamba nti Yesu yakomererwa essaawa zaali 6 ate Makko n'atugamba nti bamukomera essaawa 3 ate nga Makko ye Yokaana ye muntu omu. Kati gwe mukulu bino ogenda bisomesa abaana bo kati tusembyayo omusajja eyawandiika mabaluwa 18 Pawulo oyo nga olwo zibamusibako nti zize nga ate sizize eno esooka eno ne bagiyita batya Baluumi eyo bagiyita yiye naye si yiye ebbaluwa y'omutume Pawulo egamba bugambi kati gwegenda musuula esembayo mu Baluumi ebbaluwa eya Pawulo omutume eri Abaluumi ani oyo atunyumiza nti bino bya Pawulo ate naye tetumumanyi. Baluumi 16:22 ogituusemu 22 egamba bweti nze Terutiyo awandiise ebbaluwa eno mbalamusizza mu Mukama waffe. Ani agiwandiisa? Terutiyo. Kati ate bakiwandiisako omutwe kati omutwe gugamba nti guyani? Damu. Abange tufunye yawandiika ebbaluwa ya Pawulo eri Abaluumi atugambye nze Terutiyo awandiise ebbaluwa eno. Terutiyo yajja kwani okuwandiika bino gwe mukulu? Terutiyo yajja kwani? Terutiyo amumanyi Terutiyo yali akolanga ni mu ofisi ya Yesu. Kubanga bwe tusoma abayigirize 12 aba Yesu ne Terutiyo taliimu ne Pawulo taliimu. Tegereka bulungi. Terutiyo yajja kwani? Tubagamba bannange tubadde tuyinza okubalya obudde ne buziba nga tubabuuza ba authors wakuba tugenda kusomesa ddiini naye bakano konkayiseewo kubanga kano ke kasembayo. Omusajja ayitibwa Peetero yawandiika ebbaluwa mmeka? Naye mu bbaluwa ye ey'okubiri mu bbaluwa esooka yatugamba ekigambo ekyanneewunyisa naye kati nemba ku Bayibuli ningiviirako ddala nintandika kulaba kiki ndabe 5:12 Peetero kisooka mbaweereza ebbaluwa mu mikono gya Sirwano owooluganda omwesigwa nga bwe ndowooza. Soka baddemu awo damu awo balangira ekitabo kiddemu. Tuli mu Peetero twayisi wa Yesu mukono ogw'okuddyo ogwa ddyo wa Yesu. In fact ekkanisa ennamboona Peetero atugamba mu kisooka 5:12 nti mbaweereza ebbaluwa mu mikono gya Sirwano owooluganda omwesigwa nga bwe ndowooza. Kati oyinza okuleetayo ku statement nga Yesu agikola bw'atyo ti alina ebbaluwa gye yawandiika n'abeerako ne gwe yagikwasa era nga mwesigwa kubanga obadde ogezaako okuvuluga ebigambo bya Qur'ani. Tugezaako okugirayo ekifaananyi ti mwana wattu na bino bye bwesibyeko wakola nsobi olina kuddayo okusoma aya eri ogyetegereze. Aya fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Oluvannyuma lwa Qur'ani ntabotabo kyate zuuliita nze omusajja yateeka omulayini emu
gwe muyita nti ye Pawulo bakolise ekisookemu 25 naga nti kubanga obusirusiru bwa Katonda. Qur'ani okulabudde nti ogenda kugwa mu ntata bw'onoova kweno Qur'ani n'oleetayo ebirala ega nti nkulabula newulira kubanga utumbavu ya Mungu lakini Mungu iko ni mtumbavu kubanga obusirusiru bwa Katonda. Elimu Yakobo 4:17 yebesembayo kunze watu kyalina obudde nize kunze eno nange wenjirowoozaako nagitunulako naye amagezi agaava waggulu oyo layini eno eri Yakobo 4 layini ya 15 amagezi gano sigegakka okuva waggulu naye ga mu nsi ga buzaaliranwa ga Setaani. Seeka kakati bw'otunuulira ebintu bino tusoma eri mu Isaaya 55:8 Katonda agambye nti ebyo si biki si birowoozo anti nedda ebadde Yakobo 4:15 kakati batukubye empe Yakobo 3:15 kakati tukugamba gwali eyo bino byonna bw'otunu kati nkola conclusion kundagaana empya y'ebitabo 27 23 bye bayita ebitabo their letters mabaluwa just mere letters and episodes ng'ate ga muntu ng'alina gy'agazza ng'ate abo bonna abaagawandiika tebalaba kwani ku Yesu naye yandibadde yamulabako yandibadde ani Petero naye Petero Yesu yamaliriza amugambye nti oli sitaani oli nkonge gyendi tolowooza bya Katonda wabula by'abantu kyobudde abamaliriza tugamba nti birowoozo bye nga bw'alowooza olidde kakati bannaye mwebereremu musiramuke muwone anaagaana omulimu gwaffe gukoze eki tugutuusiriza bw'onooba owagadde okoze eki okuwona siramuke oleki obeere nga odda ku bigambo omusumba bye yaleese yagambye bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun toyinaayo kyogenda kubeera nga weekwatako ekisinga Qur'ani na bigambo bya Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Seeka ndowooza naye bwatyo bwakigadde Seeka Hasani yakigadde naye bwatyo katukigale ne Seeka Idi Ssebo baseeka bagenda kusoma ddiini mu ddakiika ng'emu bagenda kusomesa ddiini mu ddakiika ng'emu 2 Ssebo nkusabukirize osiime. Seeka nga mmaliriza omusajja ono okwogera ku kwaziina n'akujerega ng'omaze okutulaga nti okwaziina mu Qur'ani mwekuli n'otalaga abantu Yesu yayitanga ati abantu okujja okusinza Katonda. Nze bwe nkugamba nti olunaku olw'enkya tugenda kulya nkoko mba sikuganye nti olwaleero togirya. Allah yagamba nti idha nudiya lissalati min yawmi aljuma kati gwe bw'otugamba nti mumpeeyo nga Katonda bagamba nti mwaziinenga bulijjo nedda. Qur'ani ye Allah yagissa ku bantu abategeera nga bategeerera waggulu nnyo. Kitegereka bulungi okwaziina gwe kw'okubako ekifuba ate nga naawe okakasiza noga nti okwaziina si kibi kwegamba Allah akwogeza n'amazima neno okakasiza okwaziina si kibi. Tegereka bulungi kakati bwe tubanga twaziina ku lunaku olw'okutaano tuba tuyita bantu kukola ki kujja kusinza Allah. Ekyokubiri olunaku olw'okutaano lwokasi lwe basinzizaako Allah nedda ssebo n'ennaku endala tuteekwa okusinza Allah. Kiba kitukutegeeza butegeeza nti kyokola ku lw'okutaano era olina okuddamu okukola ki okowoola abantu bajje bakole ki. Ne tubuuza gwe abantu obayita otya okujja okusinza Katonda. Katono nnyo ekyokubiri ku nsonga eyo tubagamba abaana bano bakomewo tujja basomeseza bwereere olidde kakati tujja basasulira bwereere. Saka nsomera mu suratu Maida esura kuba ya 5 aya ya 5:8 bw'olaba omuntu yenna
bw'olaba omuntu yenna ng'ayogera ku kwaziina ng'akwogerako ebiki ng'ajereegerera Allah yamulaba dda aba teyabitegeera ayata 8 egamba beti wa idha nadaitum ila salati bwe mubanga mukowodde oba mwaziinye okujja eri eswala bakifuula ekyolusaago n'omuzannyo ekyo bakifuula ku lw'okubanga mazima bo kibiina ekitategeera lwaki twemenya naabo kubayogedde ku kwaziina Allah atukoledde conclusion siswa kuddako nze Allah asembezaayo akagamba nti bw'obanga otandise okujereegerera ekigambo ky'okwaziina Allah agambye nti mukoowa nabo kibiina ekitategeera kati ate oyo kasita ayogera zika tetuddamu kibiina ekitakola ki ekitategeera kati olina kuddayo ku aye fabi ayi hadithi ba'dahu yu'minun kasita ova ku bino nga Allah agamba nti totegeera oyo kasita ayogera n'atuga ati bw'owulira ajeregere okwaziina tategeera tusiibula busiibuzi kansembeyo ekigambo mukulu kyeyayogedde nti singa nsiraamuka n'agamba God forbid kyekigambo Joshua kyeyayogedde ti singa nsiraamuka kati naye mbasaba obujulizi bw'okwaziina naye n'agamba God forbid nga kyategeeza tayinza kusiraamuka era yakizzeemu emirundi 3 God forbid God forbid God forbid naye rubama yawaddu alladhina kafaru God forbid gwolowooza abantu mwenna bwe munaasiramuka omuliro gunaagenda mu baani sekakirita God forbid which God wakati ali ku Yesu ate Yesu atamanyi ne byaliko ye gwayita Katonda kati musajja atono byeyogera tabiwulira uyowooza God forbid kati yo sitali we yakutawaanya ebikolimo by'enkoko tebitakamuni wabarakallahu fikum tukweyanziza nnyo Semakula omukulu ow'Olugave abadde ku kamera yaffe okwata ebifaananyi bino wabarakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh